Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Bwe twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita, nali mmaze okubeera nga nsazeewo okubomba, era muno omusajja yali azze nga mpondera nasobola okubeera nga mutebuka. Bwe ntyo oluvannyuma lw'okusinzirittuka n'agwa, nasobola okumuggyako emmundu n'okubeera nga nali mmuziza mu buufu bwange, era ng'amangu ago yali afuuse omusibe wange. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokutaano eky'essuula yaffe ey'omunaana, tukyali ku mutwe ogugamba nnyingizibwa mu ggye ly'enjolinjo. Namulagira abeere awo yali agalamidde nga tanyega era tanyeenya, era naye bwe yakola. Bwe ntyo najja amasasi mu mmundu ye ne ngateeka mu nsawo ze, era n'ekitala ne nkiwangululako. N'oluvannyuma nabissa ku jjinja eryali limwesuddeko ne mulagira abiggyewo bw'anaawulira nga nkaaba ng'empuuna malungu. Saayagala kutwala mmundu ye kussisa musajja wa Beene lwa bwereere. Nga maliriza bino munne yamukoowoola, era nze ne muddiramu nga bwe yali addayo nga mmubuze, naye nga nfuddefudde ku ddoboozi. Natonta era nga nzigusa wakwafu nawuuna nga bwe nali nsuubizza. Era oluvannyumako nawulira omusibe wange ng'ayogerera waggulu, mpozzi nange mpulire nti, "Abange, mujja kugwa mu binnya, eno mbi nnyo n'omusajja tafaanana kubaayo, mpozzi yalaze ludda luli." Nga wayiseewo akabanga katono, mmotoka yasimbula, era ng'egenze nagenda nga nsalinkiriza, nzibinkira, mbutamira, nsinzittuka, neekengera okutuusa lwe nasirittuka mu luguudo kumpi ddala n'olutindo. Nalowooza nga nali nja kukwekweta mpite ku bakuumi ekibombya-mbwa, kubanga emisana nali ndabye omuntu w'ayinza okukikiitanya ne yeewaganya n'ayitawo obubba, era osanga nandiiseewo singa nalindako okutuusa ettumbi ng'abakuumi otulo tubajimbye. Naye saasobola kulinda nga ntya okusangibwawo nga mbuta nnyinja. Nagenda nga nkoota ebbali w'oluguudo, era eyo gye nali nkooteerakootera gye nali nnyira ku maaso y'omutego, ekide ne kivuga. Nabuuka ne nekkata mu luguudo wakati, era ne ntandika okuzunga, okutagata n'okwetagaza. Ettaala yamulisa nga bwe bwoyaanira ebbali n'ebbali w'ekkubo, era nabuuzibwa ekkangu nti, "Gwani? Ddamu nga tetunnakuteeba." Nali sikyasobola kwebbirira ne mpitawo, ate nga n'emabega tekyaddika. Kale olwo lwe nali wa kukola ki? Nabwatukirwa nnyimirire, era nze mu kifo ekyandibadde eky'okuddamu nasika mpiso mu kasasi ke nali obwedda nkutte mu ngalo, ne nkanyugunya gye baali, ate ne mbwamirawo. Omu ku bakuumi ng'alabye endowooza kye nali nkoze, kwe kugira nti, "Oh!" Amasasi gampita ku mutwe nga ngatebuse, era n'akasasi ne katulika. Nadduka nga ndaga ku lutindo, era nga ndutuuseeko bye nalaba si birungi kunyumya. Olutindo lwali lufongaladde mu bitundu ebimu, ate nga n'abakuumi basesegguddwa buli kafi kaliwaako. Nga ngenda mbalaamiriza, neenyigaanya, neewogoma, nagguka emitala w'eri. Nabaka emu ku ddiga ebbiri ezaali mu kayu ne ngisamba, era ng'eyase naddira ginnaayo ne ngisolossa mu mugga. Nasimbula eri ne mpenyuka nga ndiko n'ebigenda biwalala. Olwo nno ndubirira kutuuka ku nnyanja nsomoke nga tebannantaayiza kunkuniza. Bwe nagendako mayiro nga 10, ddigi ne ngivaako ne ngirabira ettaba mwe baasimanga amayinja ne nginnyikamu. Olwavaawo ne nteregenya mayiro nnamba nga ndaga emabega gye nali nvudde, okutuusa lwe nagguka ku kikubo ekya bulungi bwansi ne nkyamukira mu ekyo. Bwe neekangamu omuntu ne mpugukako, oba ne nkyuka nga neetambuza nga nninga alaga gye nali nva. Mba ntambula mu ngeri eyo, era nga n'abantu nsigadde kubasanga bbalirwe,
ngenda okuwulira ng'ekintu kiwalabuka ku kkono wange. Nayimirira butengerera nga n'omukka mmize, era kyekanyuga ne kiraga gye nali njolekedde beccolya becco ne kisirika. Nange nakonera we nali, ate ngenda okuwulira nga kibuuka kidda beccopa becco. Nakanula amaaso, ngenda okulaba nga bigoonwa w'omumpembe wa Jaguar yeesowolayo. Yannumba nga bw'ejja erya mu ttama. Saalina kintu kyonna mu ngalo zange, bwe ntyo mu ngeri y'okugitangira nakuba gy'eri omukono. Ekyekyewuunyo, engalo n'ekibatu bivumbika mu mumiro, era yatandika okwesendasenda ekyennyumannyuma nga nange nkigoberera nyongera kugivumbika ngalowala, ate nga naye empaata empi z'enkwagulo n'enjala. Tuba tugenda tusenvula mu ngeri eno, yo kwe kwesittala ku kintu n'esinzittuka n'ebanga egwa, era n'omukono ne gubuukayo. Nagigwira ekiyiifuyiifu, era n'okugiruma nzijukira ne njiruma omugongo, ate ne ngibaggula ne ngitujja ennume y'ekigo. Naleka ekyaboloogerawo wansi nga nkunya misinde n'amatu nga tekukyali. Nalwaddaaki ne ntuuka ku nnyanja, era ne ntandika okunoonya ekintu kyonna mwe nnyinza okuwungukira, naye nga bwe baalugeredda nti olunaku lwayigga okulonda. Akaato ke naggukirako kaali kawumuggufu, ate ke naddiriza nga tekuli nkasi. Neeyongera okunoonya, era mba ŋŋenda maamaala nga battuka, ebirowoozo mbisimbye ku kabiira akazigajjavu akandi mu maaso, kwe kuwulira oluntu olunkwagula. Nategeera mangu nga bwe gwali omutego, era n'ensojjolimba nga ndaga gye nvudde, n'oluvannyuma nalambaala ne nsereka becceccerere. Omuntu yawamatuka wazigajjavu n'ajja ng'amyansa akataala, era ng'atuuse we nalinnyira ku mutego, eddoboozi lyasinzira gye yali ava ne libuuza nti, "Ki, okirabye?" Ye kwe kuddamu nga bw'azunza akataala nti, "Aa, sikiraba, naye ndowooza kabadde kasolo kakuuliise." Yaddayo, era nange emmeeme n'enzira mu nteeko. Kyokka ate ne ntandika okwebuuza kye nali nguddeko. Gwali mwalo mujja? Mba nkyebuuza ne mpulira okutokota okw'akaato okwajja nga kusembera okutuusa lw'okwafiira wali awazigajjavu. Najjukira ebibondo by'obwato obwo bye nali mpuliddeko nga byali ludda luno, naye ebyali binneemuluddeko mu kubyangatana kw'ebirowoozo. Neesoobolola mpola okuva we nali. Nga nkyagenda amaga akaato, nawulira bupotipoti obulala nga buddayo ku kibondo kyabwo. Naye wa mukisa obutafunirawo kaato mwe mpugukira, kubanga osanga sandirwa budde. Obudde buba bukya, nsitamye mu biddoddo okumpi n'ebyato ebigenyenyufu awaali wawunya ekigungu, ate n'erudda entowooko, obugaayo oba obuduvu, empewo enkomonteraawo, omukono Jaguar gwe yali esusizza gutandise okusanyalala, era n'essuubi ery'okuwunguka limpweddemu, kwe kuwulira enswagiro ku ddyo wange. Bwe nakyuka nga ndaba lulangalanga w'omusajja eyali yeetisse akaato ampitako. Ng'atuuse ku mazzi yakassa ne yeeteekateeka okusaabala, naye bw'akyusa amaaso n'andaba kwe kwekanga n'akaleka. Saamanya kye yali agoberera ku nnyanja, naye nalowooza nti osanga yali abbiridde n'atega obutimba ku ludda olwo bwe yali agenda okutegulula, bwe yamanya ng'obwato obukuuma olubalama bwonna bukomyewo. Anti nange saddayo kuwulira n'akamu katokota oba okukalengera. Nalaba adduse nga nekkata ku kaato nga nsiikuula nkasi yogayoga njolinjo gye nakwatirwa abakuumi ab'olubalama nga bandowooza okuba omukessi oba omuzoole, kubanga nali nsigadde kumpi bukenyegera nga ndowooza nti singa nnengera akaato k'omulabe nja kwesuula mu nnyanja okusinga ate okuwambibwa. Bwe natuusibwa mu maaso g'omukulu waabwe ne musaba ayogeraganye ne bakama bange ku lukomo ku nsonga zange. Yakikola
era banziruukirira ne ntwalibwa mu ddwaliro okujjanjabibwa ebiwundu ebyali bintintimya, era eyo gye nabakwangira ebyama bye nnali nkesse. Saalwa kusuuka era nga nzizeemu ensa, nategeezebwa nga munnange bwe twagenda bwe yali abegeddwa n'attibwa ng'aketta omwalo ogwali gusingira ddala obunene, obukulu n'okukuumwa mu ggengere. Nasabwa obanga nsobola ŋŋende ngukette, kyokka nga siwalirizibwa kukikola obanga muli nali mpulira nti saagala. Weewaawo kw'okwagala nali saagala, naye ate nga n'obutengu mbutya. Ekirala, bw'omala akaseera ng'oketta oba otandise okunyumirwa omuzannyo gwa Jangu Nkwekule oba Weesibe Nkubbe. Bwe ntyo nakkiriza okwaŋŋaŋa ngezeeko nneme kutugga bwesige bakama bange bwe baali bantaddemu. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kutandikira awo tulabe biki ebyaddirira Lugaba bw'anabakkiriza. Akuume atakuumira mpeera.